Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo buli muntu gy'osinziira okundaba n'okumpuliriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nsazeewo nnyanukule muganda wange ono n'abalala abafaanana nga ye. Ndudde nga ndaba comments zino oluusi okola vidiyo yakubuulira njiri oli najja agamba nti abasumba mwenna mwantama era nze ngenda nakusiramuka kubanga mwe temwogera ku bigenda maaso mu ggwanga, kati nze ngenda kusiramuka kubanga babasiraamu boogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Kati njagala kutegeeza mwenna abali eyo nti obulokole enjawulo yaabwo n'eddiini. Obulokole nkolagana y'omuntu ne Katonda, era obulokole tebuli ku kibinja, si bwa kibinja. Obulokole bwa ssekinnoomu. Ekyokubiri, Bayibuli etugamba nti Setaani alemenga okubeekulumbalizangako ng'abatamanyi nkweze. Tewali muntu nga yalokoka n'akkiriza Kristo Yesu okuba omulokozi w'obulamu bwe ne bw'asanga embeera efaanana etya tayinza kukola statement efaanana bw'eti. Wabula kano kabinja ak'abannabyabufuzi oba ne bannaddiini nga beegasse wamu okulumba ekkanisa indirect nga baleeta ebigambo eby'okusasamaza. Naye njagala kubategeeza nti Katonda tatiisibwatiisibwa. Tosobola kutiisatiisa Katonda. Era muli neebuuza statement nga zino agikola muli, aba agikola eri basumba, agikola eri Kristo Yesu eyafa ku musaalaba, aba agikola eri ani? Bw'oba ogikola eri abasumba oli mutuufu. Bw'oba nga walokoka kusanyusa basumba era nga ggwe muli olowooza nti bw'ogenda mu kkanisa oyamba omusumba yenna, oli mutuufu. Naye bw'oba nga olowooza nti okugwako n'okukola statement efaanana bw'etyo kiina kye kijja ku Yesu, oli mukyamu emirundi 100 ku 100. Lwaki? Mukama waffe Yesu Kristo weewaawo yagenda kuteekateeka ebifo nga ekikyomu ekiri n'ekya buli muntu yenna. Naye bwe mugaana okulokoka, Mukama waffe Yesu ne bwe walibeera abantu 3 nga be balokose, ajja kugenda n'abo mu bwakabaka. Genda olabe ku kyali e Sodoma ne Gomora. Baali bameka abaali mu kibuga? Bameka abaavaamu nga balamu? Genda olabe ekyali ku mulembe gwa Nuuwa. Baali bameka abaali mu nsi? Myoyo emeka egyalokoka egyayingira mu lyato? Myoyo emeka egyazikirira? Katonda tatiisibwatiisibwa na kibiina kinene. Katonda tosobola kumukangakanga, takangibwa. Takangibwa. Era Katonda taswala nti ayina kyakoze n'olwekyo kiswaza nnyo. Nedda. Nedda. N'olwekyo mulekeraawo okuwandiika ebigambo ebiswaza emyaka gyammwe n'ababamanyi bwe muba nga kituufu nga muli mu kkanisa. Bayibuli esomesa wano mu kitabo ky'Abaluumi essuula ey'omunaana olunywi lwa 38. Baluumi essuula ya 8 olunywi lwa 38. Mulokole munnaffe Pawulo eyasooka okulokoka, eyayigganyizibwa mu mbeera zonna, eyatuusibwako obuvune n'engeri eyeetali emu mu makomera n'ebintu ebirala ku lwa Kristo. Bayibuli egamba bw'eti. Ye bw'ati bw'atugamba mulokole munnaffe. Bayibuli egamba, Pawulo ng'awandiika agamba nti kubanga ntegeeredde ddala. Baluumi essuula 8 olunywi lwa 38. Agamba nti kubanga ntegeeredde ddala nga newankubadde okufa, newankubadde obulamu, newankubadde bamalayika, newankubadde abafuga, newankubadde ebiriwo, newankubadde ebigenda okubaawo, newankubadde amaanyi, newankubadde obugulumivu, newankubadde okugenda wansi, newankubadde ekitonde kyonna ekirala,
tebiyinzenga kutwawukanya na kwagala kwa Katonda okuli mu Kristo Yesu Mukama waffe. Kati njagala kubategeeza mmwe banja kubivaamu. Musumba yanyiziza nja kubivaamu. Brother gundi yabadangabye okumpasa nanji wanja kubivaamu. Njagala kubategeeza ne bwe mubivaamu mwenna fe abategeera ekyama n'okwagala kwa Katonda okuli mu Kristo Yesu tewali kitwawukanya na kwagala kwa Katonda. Fe oba enkuba etonnya oba omusana gwaka oba kibuyaga waali oba tewali kibuyaga oba bbugumu lyeririwo oba mpewo yeeriwo tewali kitwawukanya na kwagala kwa Katonda. Kati ddala ddala nkubamu akafaananyi ng'otuuka mu ggulu wagwa nga bakubuuza ki ekyakusuula kubanga abasumba baagaana okwogera engeri gavumenti gyekubamu Kyagulanyi n'olwekyo kyekyansuula ddala ddala nga naawe eyo ensonga bagiwuliriza kyekyansuula ekyo. Njagala kubategeeza buno obulokozi bwe muzannyirako bwe muzannyiramu bwatwala Yesu Kristo ku musaalaba n'akomererwa enninga mu bibatu ne mu bigere. N'olwekyo muve mu muzannyo. Temugeraageranya bulokozi na mmere ya leero. Temugeraageranya bulokozi na ssanyu lyammwe oba na bizibu byammwe. Buno obulokozi bwa njawulo nnyo ku ddiini. Eddiini bazaala nzaale, obulokozi twakkiriza bukkirize. Eddiini bazaala nzaale, bakuzaala ne bagaa kati ke tukuzadde gw'oli wa ddiini bweti. Naye buno obulokozi gw'osalawo n'okkiriza n'omutima gwo n'oyatula n'akamwako n'olokoka. Kati mulekeraawo okubeerayo ne mwerimba nja kugwa, bannange nja kugwa, nze gwe mulaba ngenda kugwa. Tetugenda kuteerawo mifaliso oba ogwagwa. Teri agenda kuteerawo mufaliso. Ate omanyi kaakati omanyi nze nja kugwa. Gundi buno obulokozi bwa ssekinnoomu. Okulokoka kwo n'okugwa kwo gw'ofunamu era gw'ofiirwa. Ekyo njagadde mukitegeere bulungi. Muleme kubeerayo nga mwerimba ne bw'oba nga gw'osinga okuwaayo ebbaasa ennene mu kkanisa bw'ogwa era tewali gw'ofiiriddwa. Tewali. Okujja nga muli mu kutiisatiisa basumba bammwe. Ne bwe muba mutiisatiisa Yesu, Yesu tatiisibwatiisibwa. Ogenda kumukola ki ekisinga omusaalaba gwe yagendako? Kiki ky'ogenda okumukola ekisinga okwambula kwe baamwambula? Ogenda kumukola ki ddala ekisinga engule y'amaggwa gye baamutikka? Kiki ky'ogenda okukola ekisinga okuddala ku baamukudaalira? Ogenda kukola ki? Kiki ky'ogenda okukola ekyenjawulo? Tekiriiwo. Teriiyo ky'ogenda kukola kisinga ebyo bye baakola Yesu. Buli kyonna kye wandirowoozezza okukola Yesu baakimukola ne kiggwa. Tewali ky'ogenda kukola nga kipya. Ekyo njagadde mukitegeere. Emirembe gibeere nammwe. Nze mukwano gwo John the Preacher. Kristo Yesu ye Mukama.